Omusumba Rosias Bujingo ayagala kweddiza namwandu w'omugenzi Uncle Richard akatambi we kali Masaawo. Susan Makula asobeddwa ewaka ne mu kibira. Chozeni Becky ne mwina wamma nga bamuwe ebibye. Honorable Muhammad Nsereko wamma naye tebamulese kyekimu. Omurongo babye Sala bamulangidde obufere era nga n'obujulizi bonna babujjeyo obukakasa. Mugamba mutya mwasije mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano. Mukulembeze w'eggwanga naye mwina Masaawo era nga ne TikTok omunage emaze ne okomawo mu nsi y'America oluvannyuma lw'olunaku lw'ejjo okubaningibwa. Mbasaba video no mujimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emeswanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'eddua akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga gwe ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli sente zoba oli mu ggwanga lyaffe Uganda oba oli mu nsi z'ebweru nenge emirimu giguze mukubireko enamba y'essimu eri awati wamma agenda kubanga akusomera eddua era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma nabo nga bajjanjaba endwadde zonna era nga bajjanjabisa ddagala lya butone. Munange sigenda kulwisa era nga nkutandise. Dr. Jose Chameleone munange ne Juliet zaawedde bali bati era ssaawa zonna emikolo gigenda kuyina ne munange mutegedde ekintu kibayita laavu kino kiyina amaanyi bano ng'omusajja ng'abadde aggwawo nga yatuuka n'okufuna obulwadde omwana atuuka n'okumulangira mbu abasawo bamuwadde emyaka 2 gyokka okuva mbulamu bwezeno. So kumbe yali alina kyalaakinga ng'omuntu yali alaakinga kakeyaako ak'okumuyita ku bepi dati munange jangu onaabe kakyayi kaakano omuntu avuddeyo yenna anyiridde munange okutambula kulaba okudda kunywe bakyolabye omu kikusama wuno mbadde mpita ayiteeyo nga siwa ku musumba Rosias Bujingo munange yeepikira namwandu w'omugenzi Uncle Richard era amugambye nnyabo toyina wantu wala wonna wogenda kufumbirwa nga nze wendi netugaba nange namunsi walya ku nswaze mulina maaso wano nga kakasa amugambye gw'owulira nti otuusiza ekiseera kati oyagala musajja nze wendi munange wadde tuli ba Luganda naye mu Bayibuli tewaliwo ekyawandiikibwa mbu ow'Oluganda talina kufumbirwa birigana wa Luganda banagire Bayibuli zivuddeyo mufunze Susan Makula kati azze mu kya namba 2 mugenzi mukyala w'omugenzi Uncle Richard agenze mu kya namba 3 ate nga wazaala agenda kudda mu kya namba 2 kubanga Susan Makula akyaganya okuzaala. Akatambi kalina maaso wano baswiri saagala kwogera nnyomba ate biki no akatambi namwe mukeerabireko ng'omusumba Rosias Bujingo alumye ogwa wansi n'egwaggulu ayagala namwandu wa Uncle Richard amutwala agenda muwasa oba naye akubaka tobagenda muzimbira luddawa bannange bino wano nga yeke nyine ayogerera oba batimu tedi bambimba tubiddeko kajjambe eyo Susan Makula bagenda muzaako omukyala ate ekikazi kinyirira kiraka bulungi nakiraba ekikazi kiggumidde kinyirira namulabakaawo namusinkanako nga bbawe yakafa nenga anyirira kati buno obudde agumidde ddandooza munange n'omusumba Rosias Bujingo kyova olabanga yaterebuse ekikazi kinyirira kiraka bulungi tekimanyi Susan Makula wadde nakatono wadde omulundi n'ogumu akatambi kalina maaso wano agambye tewali nza kwewasiza tukaana ng'omusumba Rosias Bujingo tafugire ddala haji bannange kikyagala tukola ffe endiga banna bingi kale kaakana akatambi era mbwe ekiriwo Susan Makula munange yatandise okufuna obujja agamba mukazi gwe yagala kuntwalira bbaawa nga tejjukira omuntu eyabba yitayagala bamubbe Katonda ng'agaana ab'Oluganda okwewasa nolwekyo tuwali nsobi Katonda tasobya mu kigambo kye temulimu kusobya mukyala wa Richard tweddira omuziro gumu tuli ba Luganda mu ngeri ey'emiziro era ennaku ezo twakula netunyumya ne mugamba naye olibanga omaze okugjamu omwana tuwali muzigo bulimu oyagala ofumbirwe era Katonda bwali baatuyambye ne kiba bwe kityo nga naye akyagadde Jovi atafumbirwa kufuna musajja asasula rent no awo no wetutuuse bantu bange nze bulijjo mpulira bagamba olugero nti namunswa alya ku nswaze naye nga simanyi lugero oba lutegeeza biki naye kati leero wempulidde message y'omusumba Rosias Bujingo noono mukyala Richard kati omugenzi wentegeredde nti byaddala bulijjo namunswa ebintu alya ku nswaze Susan Makula oba agenda kudda ludda wa mukazi wattu kuba jjukira ono omukazi yazaala ate Susan Makula ebyokuzaala bikyagaanye naye nga ssaawa zonna ono agenda fuuka namba 3 eyo kyo nkibabuuliddeko
munange bwe tweyongerayo ne ba TikTok aba America olunaku lw'ejo baasibye maziga na biwoobe oluvannyuma lw'Abachina okufunamu obutakkaanya na America ne basalawo ki ne bajjako TikTok yaabwe ne munange amawulire amalungi omukulembeze wa America mwina maaso wano nga atutegeeza nti TikTok ekomyewo era ndabyekawo abaana aba TikTok nga basanyuka kwegamba wamma ng'obulamu bwazeemu okutambula ng'ate bwe baali baabo bali ddala so okulabye wano omukulembeze ki kyagamba ate tusobole okweyongerayo ba mikwano n'agaleero kuba tugayina mu bujjuvu nengayo TikTok yakomyewo. And as of today, TikTok is back. So, you know, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And we went on TikTok, and Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it. I like it. I had a slightly good experience, wouldn't you say? Romney lost it by 40 points. Not so long ago, we won it by 36 points. That's a very big spread. But I said we need to save TikTok because we're talking about a tremendous... Who in this audience goes with TikTok? Many? Yeah, very popular. And frankly, we have no choice. We have to save it. A lot of jobs. We don't want to give our business to China. We don't want to give our business to other people. And I said, you know, TikTok without my approval, meaning the president's approval, because Congress gave the president the right to make a deal, do whatever he wants. And they did that a long time ago when they had a different president. They didn't know that I was going to be the president, I guess. So I said, very simply, a joint venture. So if TikTok is worth nothing, zero, without an approval, you know, if you don't approve, they're out of business, they're worth nothing. If you do approve, they're worth like $1 trillion. They're worth some crazy number. So I said, I'll approve, but let the United States... Abamerica bw'ati munange president waayo bw'akibakoneddemu era nga yo mukwano bazzeeko dda ku TikTok enyenzeeko eyo abamu ku akawunti zaabwe kale nga bali mu kujaguza bali mu kwebaza ensonga lwaki bagikomezaawo olunaku olwaleero lw'Emande awo omukulembeze ono waagenda okulayira kati yagambye nti nno abantu bangi abadde bayisiza obubaka ku TikTok ne butuuka kale mu nsi ezeewala y'ensonga lwaki bagizizaako era nga mu kiseera kyekimu tweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni munange abaana be abazzukulu basaba busabi nti singa abadde alina ekintu kyasobola okukozesa n'addayo mu myaka gye egy'obuto emyaka nga 35 36 nti yalizeeyo n'afugira ddala paka kuwulira bulungi akatambi kalina mu maaso wano namwe kamusooka ate mwerabireko tusobole okweyongerayo n'agaleero bannange bano bo baayagala omuntu akatambi kaakano si bigambo byange nange embijeyo n'enzija tenendibaleetera okufukamira ffe aba NRM ne tusaba Mukama Katonda twandimusabye Pulezidenti Museveni n'amuzza buto n'amuzza omuvubuka ow'emyaka 36 kubanga Pulezidenti Museveni kaaliva mu buyinza Abannayuganda tugenda kubonaabona kubanga abaagala obuyinza babbi bakumpanya basosoze Pulezidenti Museveni tosobola kuyimirira n'omusanga ng'asosola mu mawanga tolina osobola wadde kuyimirira n'omusanga ng'avuma ebibiina ebimuvuganya temulina mpisa mwogera ng'abatamiivu enjaga ebali ku mitwe Pulezidenti wammwe talina even reasoning capacity ngenda wange awo nno we tuli munnange naye ng'asobola okuddayo ku myaka emito gye baagaladdeyo 34 36 35 tekisoboka osobola okukola ebirala byonna naye ate okuzza emyaka emabega ekyo Mukama kyemmanyi ayinza okuba nga yekka ye yakyesigaliza naye nga mwebale kwagala muzeeyi
bwagazi kale mwe bali mulaga bwagazi bwe tweyongerayo ni mwana muwala ono nno yagenze ku programu ezuula omwagalwawo munange nga awoona omwami ng'amuzuulira omwagalwawe omusajja yavuddeyo n'agamba nze tombuulira oyo omuwala wa bisiraani namwebakako akayumba kange ne bakatwala poloti yanyene bingi bwe omuwala alina ebisiraani omuwala yakanudde amaaso omuwala yasoboledde wakane mu kibira akatambi sooka okalaba emaaso wano banange basajja mmwe mukozi kyamaanyi okutuswaza sooka olaba akatambi omwana muwala nga yenna asuubiriddwa tabitegeera bambi sooka olabe banaye basajja mmwe omuntu oyo kankugambe nga musajja munnange ensuubira tampulira naye era ne bw'anaabitegeera kuba nnemereddwa wendi bwe nnazooka okwebakako nayo omuwala oba okumusisinkana nafunamu obuzibuzibu ne ndowooza nti ebyo bya bulijjo ne ŋŋenda mu maaso nga buli ndeegatta naye nfuna obuzibu omulundi ogwasembera ddala okwegatta naye lwe baŋŋamba nti akapoloti kange kaali kampewo ke nali nkoleredde ebbanga era njagala omuntegeereze nti omuntu oyo alina ogusiraani siina kye mwagaza nkute bulungi ssebo bamuyitaani oyo sijja nakwekweka alina Mutebijjo wani yankubidde dda amasimu nga mujjako nga bwe mu blockinga nsaba oyogere naye essaawa eno nga Mutebi kwali akuwulira Halo nga Mutebi nkwegayiridde neesonyiira ddala nkwegayiridde wankubidde dda amasimu nga sikukwata neesonyiira ddala sebo oli sebo nawe nkuwulira sebo omuntu oyo muŋŋambire ogusiraani gwe sirina gye ngutwala okwebaka naye bizibu onkute bulungi sebo kisiraani sirina nakwekigeraageranya naye yankubidde dda sirina kye mwagaza onkute bulungi sebo ekintu ekyo wali okifunyeeko naawe oli musajja munnange leka kwekaza kyogamba gwe tewebakaagako na mukazi n'ofuna bizibu byereere oba olowooza abakola babaala abalungi babeera nti nno beeyagalira abantu balina agazibu gaabwe bw'oba omufunye mwesonyiwe ngaze bwe nakola era kaakati ndi mu kwezimba buto era ky'oba olaba ebyalaavu nabiwummula gwe ndirabamu omukisa gwe ndigenda naye mubeere bulungi omuntu oyo mugambe simwagalangako siri mwagala Halo sebo bw'atyo munnange mwana muwala yagenze okuzuula gye byafundikidde ng'ate agenze mu depression bwemunange omusajja buli wamwebakako buli bagenda mu nsonga z'omukwano afuna ebizibu mu bufunza omuwala wabisiraani kyesitamanyi oba kituufu oba abadde abyogera kumwegobako naye maama eyagenze okuzuula ye yavuddeyo amenyese mutima kale bwe tweyongerayo ku nsonga za Jebbi wamu ne mukyala we owa Info Trust bano nno munnange bongedde okalubya omusango gw'ono omwana Swabi era nga wenjogerera ali mu kaaba agamba abantu be yakolera ne bamuyita bamusasule ssente ze bamwebazizaamu kumusiba ate abayita bajje batuule mu nsonga bamulimba mbu tebali mu Uganda akatamye n'okubanga nka batuusaako mu maaso awo ate namwe badde simanyi nti nno n'okubanja ssente omuntu z'obeera okoledde gusobola okuba omusango gwa cyber stalking banange navaayo ne mbanja ssente zange wano ze nali nkoledde ne zigaana okunsasula ne ŋŋenda ne mpikinga ssente zange ne banga ŋŋenda enzinone naye ne baŋŋamba siboogerako nsirika ekintu ekyo nkireke banange kye nnakola naye ate ne munzigulako emisango mbu cyber stalking mbuno ze nabavuma ne nvuma kampani zammwe really nga temulina evidence ŋŋamba vuma kati essimu zange muziremedde mbune simu zange ziri mu information ki babayita mujje ku poliisi mujje mugamba temuli mu Uganda kyokka nga muli mu Uganda naye omuntu eyaba abo nno be bantu baffe munnange abakubira amasimu bamuwuliriza tebali mu Uganda mbu kyokka ng'ate mu Uganda mwebali bamugyeko amasimu ge era ne social media zonna z'abadde akolerako ne bazisiimulamu mbu kubanga abadde azikozesa bubi ng'avumirako abantu byebyo mwana muwala nga ne mwemulabye ng'akaaba amaziga ate amayitirivu ennyo okufaako obufi kale
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ku nsonga za Chosen Beki wamu ne Honorable Muhammad Nsereko maaso wano waliwo ate ye abalabye obulala ensonga za Chosen Beki ng'azinyonyolako wamu n'omwami Honorable Nsereko. Bwe munange kati yafunye amannyo luli baali bamuvuma mbu alina amannyo simanye gaakula gatya naye munange ennaku zino mbu ali bulala mbu era y'ensonga lwaki takyavaana mu kamera kubanga ebyali bimutiisa yabijjawo era takomyeko ataddeko ka caption ng'agamba nti congratulation Honorable Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko agira ebinnyo temunnamulaba mbu yakola amannyo mumugambeko nti munnange Honorable kongula on your new dental formula. Oba kati nze naddamu omuvuma ki nali muvuma binnyo nina ennaku wakati mpiikingeyo kyekirala tebatukoze bulungi mu department y'abantu abakola body shaming and body feature shaming. Tebatukoze bulungi naye nga Honorable weebale kukola mannyo walwawo. Chosen Beki ne Amiru. Every time they are having something new coming up mu bulamu bwabwe, they always have to fake and remind us about their miserable marriage as if we actually care. If you remember, Chosen Beki where fulumya oluyimba neagamba omwana mulwadde manya ebintu manya olulimi manya amira olulimi manya afuluta manya aweekera manya akozaawo interview ne SB4 akabya obuziga ererere afeeseza driver we atugambye Beki nga bwe yamukompanya manya werere taata w'omwana omutuufu ebintu ebitatugasa nnyo. Amiri bwe yakola restaurant ate Beki ate mwenzi ate Beki ate bayawukanye ate Beki nga era kati Amiri bandi he's doing his own restaurant wololo. Beki kati yakubyo oluyimba Suubi batusibyeko waliwo stanti endala yaliyo oba yaki mbu era webazaala baby tata yawadde erinnya eddala mama naye naawe erinnya eddala as if that is even important to us abana Uganda. Kakati yakozeeyo akayimba akalala Kasuubi era bakozeeyo era Chosen Beki yali mwenzi. We are tired of that. Chosen Beki, you can do better. Music wa mulungi n'otamukolera stanti oli serebo oyina abagoberezi ne bw'otakola stanti. Chosen Beki nkuddiramu, you are more than who you think you are. Oyina abawagizi nga I'm one of them. Dekera akola ebyo. Awo nno wetutuusa ate ku nsonga za Chosen Beki. Munange ave mu kwekubagiza alina bafaanizi be abamwagala bangi nnyo nnyini ddala. Munange sigenda kuliisa era nga nkongeddeyo n'omulongo babiri Saala oba mukyala Antoni. Munange maaso awo nina omwami ng'ate avuddeyo n'amulumiriza obufere era agambye nti alina evidence zonna eziraga nti munange omukyala ono mufere. Naye maama
omukyalo ono ng'ayambye bantu ng'akoze ku nsonga z'amaka ng'atereezezza amaka g'abantu naye munaye gye bifundikidde bamulangidde obufeere ngenda kubanga katambi nkabalekera ku maaso wano era kambasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Subi News Extra awayo akaddeko n'olaba biki ebiba bifundikidde mulongo babirye mufere mubbi mutemu mulongo babirye wuno history we mulongo babirye bawe bawe w'obuvubuka bwe baali bamuyita Medi yamuzaalamu abaana babiri omwana omu Makedo omu Mawube n'asigazaawo omwana omu ne baawukana ne Medi bwe baawukana ne Medi yalina Wampeta simanyi muwoogwe simanyi Wampeta n'ayagala babagattulule omusajja n'agaana mulongo babiri n'afuna omusajja omulala gwe bayita Antonio oba Antonio gwe bamanyi nga aka Ntoni balina engeri gye balisalakaawo ne bamuyita Antoni naye nga ye Antonio oba mulundi Antoni okuva lwe yagenda ewa Antoni tayina mwana mulongo tayina mwana mulala afuna embuto ne zivaamu yagezaako n'okukola surrogate ne bamuteekamu abaana basatu era nabo teyabazaala mulongo babiri alina ssente tamanyi olaba abantu abagagga mu Uganda mulongo babiri kwali alina essente alina omusimbi ogutalina alina naye talina mwana yatuuka n'okugenda ebweru ne bamukola surrogate ebyo ne bamuteekamu abaana basatu mbwazaale basatu lumu teyabazaala kyokka mu abakakkanako ababuulira abo batozaala anti munange nagenda nendoota jjo mwasese nga ngamba mbuno yagamba mbu n'ebbaluwa y'olwaleero omuntu yalabanga ente emuyingira mu nnyindo kati notandika okukuba akafaananyi ng'ennyindo ente eyingira omuntu mu nnyindo bayibuli egamba nti engamira okuyita mu nnyindo y'empiso Yesu yakisomesaako kati n'omulongo babiri abye bw'oba olina omukazi abeera mu bintu bya mulongo babiri mugobe bw'aba taliredde bivaako mugobe kwata n'abaana bo obakebezi nakugambye alina essabo gy'alagirira abantu eyo gy'afuna komishoni by'omunyumiriza asooka n'akuteeka mu kafubo ne mwogera alina buli kooda n'abaweereza ogenda okutuuka wali jjajja n'alyoka akusunsula n'agamba genda oleete ssente genda oleete munayi muzzukulu kulaba wano baaba kumbe byonna yabiyiseemu dda ku WhatsApp muzzukulu osooka munoteekawo ekigali kya mitwalo 7 awo gundi n'alyoka ayimba ndawula kaneetooloole muzzukulu baaba kakati muzzukulu nga ndaba ekintu bannange muzzukulu ekintu nkirabye kakati ogenda kuleeta amazzi g'entonyeze endebe 3 muzzukulu ogenda kuleeta eddiba ly'enkerebwe ng'amala kubuuza jjajja gambye eki kumbe yabadde abikugamba mulongo babiri mufere abantu abakola mu ssabo lye beebase ku bakyala tobala muwendo babasiize siriimu tobala muwendo babazaddemu abaana tobala muwendo bw'oba olina mukazi we agenda mu bintu bya mulongo babiri kebeza abaana bo batwale ku DNA abo abasajja bagenda ne bamala okukulimba mbu jjajja yabadde akugamba olumwana n'omugamba munnange nagamba jjajja agambye eki mbu jjajja ngambye ndeete amazzi g'entonyeze endebe 3 endebe 3 ez'entonyeze ogenda kuziweza ddi guno ogenda zijjawa aga amazzi
waliwo omuntu agaleeta agajja bulemeezi eyo galibeera bulemeezi nayo bakati tabaali bagaseera nakoma waliwo gwe nakolako endebe ya mitwalo 46 endebe 3 n'omugamba jjajja nsaliraako ate n'akusalirako nga si ye yabikutumye eyabikutumye yagenze yamuvudde ku mutwe yagenze ate kati ono gw'onegosietinga nayo obububbi